Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja alukubye ku kyalo Kaswa ekisangibwa mu ggombolola y'e Katikamo mu disitulikiti y'e Luweero okutaawulula enkayana. Kidiridde ab'ebibanja okwekubira enduulu gyali nti bagobaganyizibwa bagambibwa okuba bannannyini ttaka okuli Stella Nanteza ne Nicholas Ntege. Abatuuze kye bawakanya nga bagamba nti ettaka lino lya mugenzi Temiteewo Kasiba. Abatuuze nga bakulembeddwa Omulangira Mawanda Simbwa baloopedde Minisita engeri Nanteza n'Entege gye bazze batulugunyaamu. N'abo bebayita babulooka mu kitundu kino. Wenjogerera wano navaayo okubaako kyenjogera nina fayiro 3 mu makooti ag'enjawulo w'obulenzi n'ebiweero era abasirikale baakola kyamaanyi nnyo tutulugunya nga bayita mu baami abo. Tulina abaana ekibanja kituuze owulidde kakituwaddeeko katusajjakanyikeemu nze nsaba ku buyambi kubanga nina famire abana beterera emwanyi bazitenesiina kyegenda kolaki abana bagenda tetulina kyakulya. Omulangira Mawanda nga ye ssentebe w'ab'ebibanja ku kyalo kino agambye nti kati wayise emyaka egisoba mu 20 nga bagobaganyisibwa era abasinga baguddwako emisango ne basibibwa nga n'abakulembeze tebabayambye. Abakulembeze bonna abali ku disitulikiti Ssebo baasalawo basindikirize abantu abasukka 200 abali ku ttaka eryo eryogerwako. Nanteza ne Mwannyina Ntege baweereddwa omukisa okubaako n'ekyebalambulula nga bategeezezza nti ettaka lino lyabwe era nti baalisikira. Era olw'ekitiibwa bwe twajja wano ne tutula miitingi zaawera n'administrator general n'asituka n'ajja era ne bigaana ne tugamba kale leka tugende mu kkooti etusalirewo. Netugenda mu kooti emyaka 8 kooti nesalawo nga ettaka lyaffe. Bano beeganye ebyokugobaganya abantu ku bibanja era nti beeteefuteefu okuteesa nabo. Abantu abali wano abamu abaagulibwa betwafula bave ku bibanja balemeddeko. Waliwo n'omwami omu twatuuka ewa RDC n'addamu n'akola endagaano n'atwegayirira mumpeeyo emyezi emeka 5 mve ku kibanja nakati Ssebo yasimba bitooke bipya n'emmwanyi. Twagera mu maaso ne tusaba kooti etukkirize okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kooti yakituwa era mu kiwandiiko kino ekigenda okukwasibwa mu ekiri. Sarah Nakitende nga yamyuka RDC weeruweeru asabye minisita okwongera okuyamba abantu mu kitundu kino. Naye nga nkimanyi batulese mu ofiisi kubanga tugonjola ensonga za Luweero. Munnamateeka w'abatuuze Peter Nsibambi eyaddukira mu ofiisi ya minisita ku nsonga eno naye aliko byalambuludde. An old man here of over 90 years. He has been incarcerated and he was moved from prison to this place. It has been also ordered that he be released too. And from today, all those who were taken off their bibanjas should return back to their bibanjas. Minisita Mayanja asoose kubalambika ku mateeka agalungamya ow'ettaka n'ekibanja ne yennyamira olw'abakulembeze abakola ebivumaganya gavumenti. Ow'ekibanja talina kwegula. If he does not want to kwegula, he will continue with his or her kibanja. Oba toyagala kwegula ojja kusigala n'ekibanja kubanga ekibanja kikyo toyinza kwegula kikyo. Alagidde poliisi okuvunaana abasirikale abatuuze be balumiriza nti mu kifo ky'okukola okunoonyereza ate beekoba n'ababatulugunya. Ono Goleti, ono Kiiza, ono Bwabye, ono Ntege, ono Lesuwano, bano bonna bazingibweko wano. Abajjukiza ku kiragiro kya Pulezidenti we yawerera abagobaganya ab'ebibanja n'alagira abatuuze okwegazanyiza mu bifo byabwe ne bannannyini ttaka n'abalagira basigaze ebyapa byabwe. Mujja kuyitewa RDC abaorganizinge bulungi abazzeeyo ng'abawa security. Kino kiragiro kya Pulezidenti kirina force of law. Buli muntu alina okuddayo ku kibanja kye ku ttaka lye we yazaalibwa era ndagira oyo yenna alowooza nti alina ekyapa nga
oyo owantu oyo akozesa okuba n'ekyapa ekyo okugoba abantu ku ttaka. Poliisi munoonyerezeeko omukwate asibibwe ng'amateeka bwe gabalagira. Wano alagidde poliisi okukwata Nanteza n'Entege ekisanyusizza abantu era poliisi esanze akaseera akazibu okubalinnyisa kabangali okubataasa. Abantu bagirumbye nga baagala okubeesasuza era wano abamu bavuddewo batonya musaayi. Bo bannamateeka ba Nanteza balabye guli gutya emisinde ne gibeeyimirira. Robert Musanje